Tamina muzinda baba muzinda. Mwe bali kudi ana George. Wewe ni kusima wewe ni chisara. Mwe bali kudi ana sema. Go to turn speed. Wewe bali kusima sema. Mwa breaking up 2019. Jibadde emyaka 3 n'emyezi 4. 2020. Yes. Nabo kuchanganya. Ebibuuzo tugende tubikwate. Mwana agamba ati nze asobodde okuba nti maleeta tutandike ne owanika omukono ne tubuuza ekibuuzo naye nga kiri mu layini n'omuyimbi kw'ossa ne maama so ne taata so. Tutegerekese. Owanika omukono n'obuuza ekibuuzo. Wali ayagala obuuzo bakekka wali atandike. Okay. Tubaniriza nnyo katika nsibuka omulabi ayagala kumanya process ebadde etya because twalabyeko n'ebifaananyi over the weekend ne ka video ng'oli mu kuzannyira ku bisambi bya tata so ne twebuuza ekituufu mwaddiŋŋanye. Ekituufu kiri nti we've always been parents, yeah? Kati ate n'ensi mwe tuli in 20th century ebintu ebisinga engeri gye bitambulamu si gye byali nga bitambulamu. Edda ng'abantu bafukamira taata mumugjeeko akaveera okitegeera. Obuwiki ennaku zino nti ebintu ebimu ebibaawo maybe okutunda business n'okupushinga ebintu ebisinga ebifaananyi ebimu videos ezimu zijja faanana nga bwe zifaanana naye nga at the end of the day we are parents to Solaya na Solange si kyo maaso. Yes. So, sirowooza nti tuli awo ku ekyo. Bana abamawulire bulijjo mu beesunga. Sanchez ojja sinziira awo wennyini w'oli masike otubuuza ekibuuzo. Tumanyi bulungi gy'okolera ate oli munnamawulire wanzo olunaku olwaleero. Mbalamusizaako mwenna, amannya bampita Sanchez, nkola ne Cookie Promotions. Kyenjagala okubuuza oba kyenjagala okumanya. Prima yakomyewo ku management ya Geosteady eya Blackman oba? It is not always going to be about me. It has everything, every time to be about me. It has to be about business because I'm a businesswoman. Sagala Brisawa Chibeling actually about Prima, relationship with Ghana, it's about Prima. Look at my value. What do I bring on the table? So it's not all about Prima. We are brands. I am a brand, I am a businesswoman, so I can come on any table. It can get Geosteady or any other person. So it's not about me, it's about business. Yeah. Tusogeni Martin, then tuteke ekibuuzo kyo Martin. So ekibuuzo kyakigenda mwaddiŋŋanirwa sheeno bwenaggwa buli maddeyo mu bibye bongeze n'ogamba nti oli business woman shole nti sheeno yabagasse. Ebiseera ebisinga kiriwo ekiti. Ebiseera ebisinga tubeera ne goals, tubeera ne plan. Oluusi ebintu ebyo oba n'ebiruubiriro byetwagala okutuukako ng'abantu. Ebintu ebyo bisinga tetusobola nnyo bidisclosinga eri bantu because tomanya ani kulinnyamu ki kutwala ki but ekyo kye tuba tuliko essaawa eyo kye tusobola okubawaako because I personally ndi muntu akuuma ennyo ebintu byange nga mukyama. So goals, plans gye tulaga twagala okwachivinga ebyo biri kusaidi yaffe binatusonyiwa abantu ab'emitima emibi nabo bandikwa. Baheera kale tugenda wa mwami oyo abuze ekibuuzo then tuddeko ne edini emi. Gyendisewo.
osuubira kino ekintu ekikula kukweka bannamawulire nti temukyayagalana oba mutuka akaseera ne mubbirira ng'abaagala ne mufuuka kuba bali baagala kubanga bizinesi gye bakola bwe bange bagatta ng'abaagalana okubanga n'ensonga y'omukwano kati olaba gwe kenyonyi olina experience ey'ekintu ekyo nga bwe kize kibaawo naye kenyonyi ekimanyi okitegeera so kati naffe ngaffe engeri gye tukwasaganyamu ekintu kino yandibanga yeeyo oba yandibanga si yeeyo bw'oba bweyagala kibeere kuba bw'oza oyitayo bwoti okitegeera experience yo naye eri very nice by the way njagadde naye naffe experience yaffe katulabe bwenetambula kubanga ate era yakatandika tugende wa mu Sudan okuvaako Star TV. Assalamu alaikum seka. Walaikum salam wa rahmatullahi. Sudan no mama Sudan. Just stick man in Sudan. Ekibazo kyembuuza yesterday interview wabeeko n'ogamba nti waliwo present omu radio takola music walk takola ki nuga tusima sina nsonga n'emu tomanyi nansonga lwaki aba music walk kyembuuza essaazi ne gwe present oyo muli ku stand ku meza y'emu music presenter ki yenna bangi ba presenter Uncle Henrie music essaazi no bamuzanya Galaxy FM oba akyazanya Galaxy FM mbere ensonga lwaki azanyibwa oba azanyibwa ki ekyabaawo kubanga azanyibwa kyendowooza nti Galaxy FM ezanya music wange but personally tosobola kunsibako omuntu gwekyali wange ng'ate sikyali wange kitegeera okubeera nti omuntu aba tazanya music wange that is up to them bonga boye bamanyi okitegeera nze omulimu gwange gwakusigala nga nkola music wange when I come to comment about it maybe one day one time bandabanga akasente kange oba olwesentekamu kangi ndaba returns entini so nenzija neŋŋamba naye gundi ono akaziki kange lwaki naye ate tekibeera ate nakyo mutima bubi naye nga mpulira ate eziko wange azanya ku Galaxy FM yes azanya Edios Media naye abuuza ekibuuzo Edi era maneja wa Muyimbi Sewanyana. Ekigambibwa nti buno Pakistan nabo bamutendera okutambula ennyimba ezisingako obubaka bugenda eri amaso ntuuka obasi ndowooza omukulu yali akozeko ekintu ekyo kyokufulumya alubamu emu ndowooza yali omu yali bebekulu n'afulumya agenze n'afulumya akoze ekigi yageze eki kati nze personally siri muntu oyo agenda okuyimba ku mbeera entuuseeko nga bwe nabagambye saagala nnyo bantu bagetinga tuno ebintu ebisinga byembalanga omuntu but olwabawo akayimba nga kanakunyumira mamaso kanakunyumira nga nako kadigida ekitegeera nalo message ngekola ki eyo sinze ngiyimbye siyimba negative yimba nnyo positivity njagala nnyo ebintu bitutwala mu maaso so ebiseera ebisinga kizibu nze okunsanga nga nyimbye akayimba oba kafaanana kati ate siina nnyo gundi eyo kataba ako kalimu bintu byakomerera bantu sikalina Okay, tugende wa Matega Smith naye nga CEO at ansa gwe gennyini ogiyina naye lwakuba ekitabo okibikula bw'okibika kati omuntu afunamu in fact si yeffe omuntu afunamu be baana baffe okitegeera so ffe kati awo tuba twayitawo ku kubeera nti nze kambalemu amaso nfuna akasente bwe kati kubanga ne bwe nazimba ennyumba nga erina ebisenge 7 sisobola gisulamu bwawe okitegeera abaana be balina okusigaza buli kimu kye tuli mukolerera essaawa eno ne bwe tunaaba twepaka tutya waliwo kye tutagenda kusobola kusukkala sente tugenda zikwata tugambe nti ze nina million 10 nawe olina 5 nalina 6 at the end of the day when we invest it is all about the kids
era ne bwaba akokyeza ku stage era zitaninda bwezitalawo nezidda mu baana kyebadde nyongerezaako kiri nti we broke up sometime and then having issues with wrangles and all that and then tutula ne settling our differences so tetugenda sigala nga twerumangana. It's high time we sit together as brands, as people who have been together for a long time. Geosteady has an event. I have Lusania, I have Prima Lusania Festival. So if I wake up and I want to be part of his event, it is a mileage for me. It is a mileage for him as well. It is a class for me because I'm also entering events in a Prima Lusania Festival. So chinyambako nange to know how to do this because I am entering in the system and I'm here to do it. So working with Geosteady is a very big mileage for me. I'm so grateful. Tingenda mwegira ko binyo. Ate buli magenda kufuna bulungi. Events, relationships ate ne mbanga muyobene tata w'abaana temuyina kulwanagana case. Abakazi bayikirawo okulwanagana batata b'abaana baba wagiri support your baby daddies. Be there for them anytime because sente zidda w'abaana. Another quick one, Chigenda wa Geosteady. Geosteady, as a businessman, as a business. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.